Mu January wa 2019 kaali kaseera kazibu eri abakristaayo mu kkanisa ya Katwe Matters Church mu busaabadinkoni bw'e Mengo mu bulabirizi bw'e Namirembe olw'enkandaga ezaali zirinnye ku ttaka ly'ekkanisa okutudde essomero lya Katwe Matters Nursery and Primary School, amaka g'omusumba w'ekkanisa ne bizinensi ez'enjawulo. Enkaayana zino zaava ku byawulirwa nti waaliwo enteekateeka ez'okuggyawo essomero olwazimbibwewo ebizimbe galikwoleka eby'okusuubuliramu. Wabula ng'ennaku z'omwezi 27 mu January w'omwaka gwe gumu 2019 eyali omukubiriza w'ekkanisa ebiseera ebyo Owek.Dr.Can.Gaster Lule Ntake yasinziira mu kusaba n'atebenkeza emitima gy'abakristaayo bwe yabategeeza nga bwatabangawo okondowooza y'akuggyawo essomero oba okugubaganya abakolerawo. Tukulaakulanyaawo feesi endala zonna ze twogeddeko zisobola bulungi okuyingirawo nga primary school emmanga tetugikutteeko. Naye tetusobola kutandika kukulaakulanyaawo okuggyako KCCA ng'etukkiriza. Omukubiriza yabategeeza nga bwe baali bateekateeka okuzimba ennyumba y'omusumba ey'omulembe, okuteekawo akeedde esobola okusikiriza abasuubuzi n'ebirala, wabula ekyali kifuuse kiremya bwe butakwatagana. Kiri kye baakulembezanga kizibye era kitaddewo kateni wakati waffe n'ab'obuyinza aba KCCA ne Ministry of Education. Okumanya nga Sitaani tayagaliza, yali afunyeyo n'ababaka abaali batambuza eŋŋambo nga bwe waliwo abaali beeyagaliza ettaka lino era nga be bali emabega w'okulikulaakulanya omwali omukubiriza, kyeyava abajjukiza ng'omutima gwe bwe guli omutebenkevu ne Mukama byamwazise. Ng'akasembayo nattabula we yajjira oli n'aga nti eyo balimba si Katwe, ekyo kya Gaster Lule Ntake yagulawo dda. Nze am contented n'ebintu Mukama byampadde. Okukakasa abakristaayo nti ekifo kino kyali kyagala kuddizibwa bujja, Owek.Dr.Can Ntake yabakulemberamu ng'okusaba kuwedde okugenda balabe ebyali bikolebwa, engeri gye byali bikolebwamu. Bonna baasigala beewuunya olw'embeera gye baasanga mu ssomero yadde byali biseera bya luwummula. Naye ekibiina ekyo omwo mulimu baana basomeramu leero bali mu holiday. Yadde waalabika nga waaliwo kiremya ekkanisa okwekulaakulanya n'ebintu byayo, abakulu abaali bakutte omumuli tebaaterebuka era nga woowulirira bino w'osisinkana abaali basimbira ekkuuli eky'okukulaakulanya ettaka lino ng'ebigambo babikyusizza, teweewuunya olw'okutemagana okuli ku bintu bye baali tebaagala bikolebwe. Nga bwe baalugera nti Ssemutego talwala mugongo ng'ogwamutumibwa tannagumaliriza, olwaleero akulira ebyenkulaakulana Katwe Matters Church nga mu kiseera enkaayana we zaabeererawo ye yali omukubiriza era nga gwe baali basalaganyaako kalebulo Owek.Dr.Can.Gaster Lule Ntake ayanjulidde abakristaayo bwe batuuzizza omulimu era essanyu ne libula okubatta. Kyaffe ate kati weekiri si kyoyanguwa n'ojjawo naye ag'amaanyi ga Matters Church Katwe. Owek.Dr.Can Ntake abadde abuulira abakristaayo enkulaakulana gye batuuseeko ngeno bw'abalagane ku katambi akakakasa by'abadde ayogera. Nga bwe mukiraba kifaanana bwe kityo ag'amaanyi g'abakristaayo ba Matters Church wa yatulanga omanyi nti amaanyi gaffe. Ekizimbe kiikyo kifaanana bwe kityo, erinnya lye lirinza okulinnya waggulu n'erinnya lyaggwa okutegekebwa. Ekizimbe kyaffe abakristaayo b'e Katwe kifaanana bwe kityo. Balaze working committee egenda kugendayo ku Tuesday erambule. Ekifo kino we baatandikira okikulaakulanya waaliwo abaali bakolerawo be baasengula mu bbanga eggere nga bano baabasuubiza okukomezebwawo. Bano Owek.Dr.Can asabye abakristaayo okubakkiriza bakomezebwewo batandike okukolera mu kizimbe ekizimbiddwa nga bwe baabasuubiza. Amaduuka ge mulaba emabegaawo gomukkirize. Waliwo abantu be twasengula okujjawo nga tubawadde obweyamo nti tubasengula okubajjawo ne tubawamu ne ka transport akabatutte gye badde beewogomye. Naye amaduuka ge mulabako kale eyaggule gali mabega, ago go twagataddemu be twawa obweyamo nti mujja kuyingira. Era be twawadde akawunti okusasula twabawadde ne basasula. Akawunti gye twawaddeeyo ya Matters Church Katwe. Ono era akkaatirizza ku bwannannyini bw'ebintu ebikolebwa ku ttaka lino okwongera okutebenkeza emitima gy'abakristaayo banne. Ekizimbe kya Matters Church Katwe, Church of Uganda Anglican, si kya muntu buntu wabula ekizimbe ky'abakristaayo ba Matters Church Katwe, ekkanisa eya Uganda ekula era ebuna wonna. Mwebale nnyo. Abaagala okwerabirako n'agaabwe ku bibabuuliddwa era ebibalagiddwa ku katambi bategeezeddwa nga bw'atali muziziko gubagaana kutuuka ku kifo we biri olwo baggwemu akakunkuna. Ababiri abasatu n'okakasa n'okwata nako ti kyekino kye tulabadde tulaba obulabi ku screen weekiri wali tewawera kilomita namba tewaliiwo mugga wakati.
mugende mukirambule kubaaga amaanyi gaffe. Abakristaayo tubanjulidde tukyagenda obbanjula tujja nakutuuka ekiseera okuyita mukadde waffe omulabirizi nga tannawummula kuba tukizimbye mu biseera bye tukakasa nti ajja tuwa ekiseera ajja aggulewo ekizimbe ekyo. Essanyu lingi nnyo okwebaza kudda eri Katonda kubanga atusobozesezza okusobola okuzimba ekizimbe ekinaayongera okuggumiza n'okubunya enjiri mu bakristaayo ba Namirembe Diocese ne mu kkanisa yonna eya Katonda nga bw'eri. Lameka Patradisan Sebunya, Sadati Lubega, be babaddeyo ku Delta TV amasukkulumu. Kubanga mulungi oyimbe